genda kunona kimeke ku passport ge akunye tolya oba omusaiga yesu elo bule masanuke bibe baibu wamula baina wote dukoze bule masanuke bibe lero gwe tuli mirembe jatukera buli woyita bagamba pensonga tuli mugeto bulamu batukera bagamba bakola bandi batwegomba ndeka nawe tokuba golukogolalo batonyiga ngola bankutero kama sipala baliyo yabatikayo nawe towapala musoja kugenda wetti nonze sitya denja nonze sitya mugabe. You know me, city at danger. No kanga, no tisa. You know me, city at danger. Bunno. Nze. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Is a champion Guddo for you era nga akubya akayimba akagenda okubeera nti akaniriza oba abayise okubeera nti mujja mu bungi okubeera nti mubugiriza alien the skin chimenke. So nabadde ndi ku social media okwo nendaba abantu bangi nnyo nga basavuwadde omuganda akuyita kusavuwala ngeri ekintu bayongera okkijanjawaza nga bwe bagenda okumunona ng'omuzira muzira kitegeera. So wali ku kitebe ku kisaawe Entebbe anaddala abaana ba Nuupu ate kasita yakoonyeemu kali statement ne bwebemu bweti nalabye bamusiridde David ba ghetto ba Mark the ghetto speaker bonna beeteefuteefu nnyo ate abo kasita bayingira mu kintu omanya kigenda kubaamu okujanjawaza. Guddo tabule Guddo yagamba agenda mukima ku passport. Guddo yajja mukima ku passport era mweteefuteefu okulabika nti akola ki alumba. Guddo yalumwa. Guddo yagamba kimeke n'ondeka ku passport ndi munyivu more than kunyiga. Guddo yalina okusoma more than mad. Era yali afata bbuuku omukulu n'aweta. Guddo kyamuluma nnyo okufaako obufi. Guddo n'asoma kuwera omulango omusajja yaguwuliriza. Asomera. Teri somero terimanyiddwa bulungi. Njamala litegeera. Terinategeerekeka. Naye nga Guddo omusajja muyivu era Kimenke olunaku lwe yagenda. Nina kye njagala okwebaza Kimenke. Guddo looks good. Guddo looks fresh. Era Guddo amulabika bulungi. Era bazadde be baamumuweera ddala abeera naye waka. Engeri gy'alina abaana oba kati ono Guddo tayinza mutawaanya. Straight up gundi Kimenke. Kimenke taata mulungi ate Kimenke yasiima Guddo ng'omuntu ayagala nnyo Guddo n'obulamu. That's why buli wagenda Guddo aliwa. Naye nako kali active. Kali so. Omanyi ganje tubeera n'abaana naye waliwo omwana akusanyusa nga ye buli wakubeera okumpi oba musanyufu. Kati Guddo alinga nze bwe nali eri Kato Musege. Pozi yafa. Kato Musege yafa. Yali awuba omukiiki. Yali wabulabe nnyo era kati bano abantu betuweereza bo bamumanyi. Ate nga muntu w'abantu newankubadde
yalina emizeege gy'akolaakola naye abantu baalina omukwano gwe baali bamulaga mu kawempe era okufa kwa Katomusege kwasannyalaza kawempe yonna yajjamu akale n'ezikira bwamukuba batya so Katomusege baamusabula nga gundi we baamukola abawembule naye wembule yali nkambwe baamukuba era kiwanuuzibwa nti yakuba amagazini z'amasasi eziwerako akawanga ne kabikkuka okitegeera naye mbu nga tafa kabyali bigambo kwongeramu kuteekamu juisi bakutte ekijanjalo kirabika amasavu kuba yaliko ekiboozibozi simanyi yalina irizi bamukuba akawanga yamala bagamba mugisale enfa obulumi katemba naawe so kakati champion Guddo ono ayagalwa nnyo alien skin era kigenda bbe Entebbe wawulidde emboozi tujja bba tubaweereza buli kimu ekigenda okutambula ku kisaawe nze nabadde ntidde ogenda ku kisaawe wensemberera alien skin nange neefuna obutwa anti mbu bamuwadde obutwa ekyo ekiwala obadde ekimunyenyezako ennyolo ani awo biwanu tonnagawulira mbu obadde amusiba tawulo naye abaana bannuupu abo ayambadde olukuufiira ayogera ebigambo kuwanuuza bana oyo muwala eyabadde alina alien skin promote e UK era be bamupromota abasinga amaanyi omu ku babadde abateesiteesa abakulu so alien skin just nga bwomanyi ganja nga tetuneyongerayo kambajukize banaffe aba Abdul gas distributors ba refilling gas batunda gas cookers gas cylinders hose pipes gas burners ne flying pan beera nga obanoonyako babeere nga ku kya gas bakuyamba balina gas wa Rubis Total Shell buli gas bamulina bakubire ku 0704 62 238 oba 0786690015 wonna wooli bakutuusako gaso ate barifilinga free delivery akusaba ssente ng'ongamba ng'onkubire obadde ogamba mbu champion Guddo mbuki tubadde tuli ku bwana bwa Nuupu bomu bujanja wazanye busukka banaye busukka buli kamu kateekayo okulabula manyi kuno kulabula erigundi okitegeera ng'olabulaani so ebimu bibaamu eggumba naye ate waliwo okujanja obuzibu bwa gundi ezo oziraba buli omu baamuwa eddembe okwogerera waali social media that's why buli omu avaamu kyayagala buli omu yeetunuzaamu kamera kamera kasita recording akantu ko wootuuka wali data ng'ogira n'awawula amaloboozi kati ate alien skin omwana gwali naye oyo simanyi ate yamuwadde obutwa alien skin naye ali sokini kuba akimanyi bulungi nnyo tali safe naye obutwa owebeera kid mukama katonda yatutaasa ebyo byonna byetwogera nti bino mukama katonda yakuyamba kuba buli wamu naye era eriyo abagezaako okupuleyinga loolo okwetaasa obutwa buno nga bakusazeewo waliwo kye bayita okulyalya waliwo kye bayita bintu bingi nnyo by'olina okwetangira that's why bannabyabufuzi bw'atuuka ku mukolo nga waakulya kamere nze natambulanga nabo ebiseera ebimu baba bayita nti bannaye kyekiseera kulya biki yefuula ali sosye nnyo bw'abanga omukolo ali ku gw'abasiraamu agera wali ddiiro y'abawanayinki wagira bannaye bamala baterawo mmere bannaye kandyeko nammwe wano okitegeera kumbe yewa bawanayinki ne basanyuka nnyo okulyako n'omubaka okitegeera kumbe ye ng'amaze okubuuka mu gundi mu musanda nga akoze eki awonye okulya kalyo kawulire era batambula n'amazzi gaabwe batambula n'obuntu obwo bintu bingi nnyo naye era ne mukama katonda playinga lolo y'amaanyi nnyo ebina tubikola naye mukama katonda yatuyamba kyova abamu balina moto egamba nti we treat and God heals so nalabye kagundi kano luno oluvubuka lulwani lutamala emirundi junior olwana olwo lwakoze statement okitegeera mu gavumenti olibwa Bobi Wine yabayitako naye temukkiriza alien skin kubayitako okitegeera kuba statement gye yakoze n'amaanyi g'alina bwana abayitako ne tutandika obbalwana babiri ne Kyagulanyi
temujja kumalako so mumugeme ng'obudde bukyala ayagala bamugeme batya nebuuza omukulu kiki kyategeeza abantu we bali babaawo naye kati anti ono gundi gavumenti gundi bannange kati oyinza okufuna bayinza ofuna bamufunanga ye ne bamugamba yisawo message eno owefuula atugamba fe tuliyakitinge okitegeeza sajja kyattu bakikwatira obwerere ne bakyononera kale si kukwata kati bamugeme ate okukuba kukwata bamukwata alina musango ki okumugema kwategeeza bamusirisi akkirire zira kumu naye ebyo ebimwa byakomberera omwami oyo wenatiridde gavumenti omusajja yatugamba akatungulu kaweweeza ku bulwadde omukulu bamukutte omusajja myaka 7 ali wali sirwalangako naffe tetulwalangako jangu tukutwale ani yagamba mbu akatungulu kawonya instead of okumuyita nemamugamba akatungulu kano research gwe wakola ali atya weetaagamu ki bakutte mukutte bamutadde ku TV Dr. Sali ne bwaba mufu akatungulu ako kalina era emigaso gyako egiweweeza kati ye bakutte mukwata tolina kumukwata olina kumwebuuzaako ekintu kitambula kiti olwo kampuni bagisudde okitegeera naye nga nnaku lugenda beera lwaleero tukima alien tekibenke today lugenda bba lwaleero yes wekiggwa waliyo nkwakyo festival naye nga tubaza okubeera nti mutambula naffe champion Guddo champion Guddo looks good ekyo kyo nkiddamu alya bulungi nnyo emmere tasaagira mu busala ngera bopanyi baddogo baggeto bali abalinga ki yave kawempe ng'alya kimu kakati sebo sowaani zalyanga 3 ziriko n'emitwe alyanga akozaana n'oweb lwaki abataanyirire champion Guddo agenda kubaayo ndowooza Entebbe kuno agenda kwewaggula kugenda ku passport ku passport ateeka okusalako beera ng'osubscribinga likinga ate obeera ng'osharinga ku lwomuli eyagesigika ayagala okubeera nga olanga naffe enamba eri 0701 771503 namba 0701771503 beera ng'osubscribinga bwomala okusubscribinga likinga ate obeera ng'osharinga ku lwomuliri agesigika tukumaona stories endala nnyingi nnyo tuva ku mukutu gwa Megatron